Okusoma okw'ekitabo eky'okubikkulirwa essuula esookera ddala. Nnyabo oba ssebo agenda maaso n'okuwuliriza wamu ate era n'okulaba, nkulamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Tumwebaza oyo atuwadde omukisa ate n'atusobozesa okubeera nga tufuuka bakozi wamu naye. Amanya n'eddoboozi Mazima Kenneth nga bulijjo, ng'era olunaku olwaleero tusazeewo kubanga tweyongerera ddala okutegeerera ddala ebintu eby'enjawulo ebiri mu kitabo kino eky'okubikkulirwa. Amasomo gaffe ag'enjawulo gakoleddwa nga galambika ensonga ezikwatagana ku kunyigiriza wamu ate era obusungu bwa Katonda bugenda okuba nga buyiibwa ku bantu ab'enjawulo. So twatunuulira essuula ey'okutaano paka okutunuulira ddala essuula essembereyo ddala ey'ekitabo eky'okubikkulirwa, ne tutunuulira okulabula kwa Mukama waffe Yesu Kristo eri abantu bonna abalisangibwa mu kaseera ako ak'okunyigirizibwa. Ne tutunuulira embeera eribaawo egenda okuzingiramu ennamba ey'ensolo oba obufuzi obw'ensolo, omuli n'ebyamagero ebingi nnyo nga bya bulimba. Ne tutunuulira ne kye tuyita olutalo olw'amawanga ag'enjawulo okulumbagana Isirayiri. Ababaka ababiri bagenda okulabika mu biseera ebyo. Ne tutunuulira ne kye tuyita millennium, ebiro nga akaseera k'okunyigirizibwa kamaze okuggwawo, ebiro ebinaddawo nabyo ne tubyekkaanya, tutegeera ensonga ez'enjawulo. Tetwakoma ku olwo ne tutunuulira n'okulamulwa kw'abo abayitibwa nti bajeemu wamu ate era n'enkomerero ey'omulabe Sitaani n'okwingira mu bulamu obw'okwesiima. So tukirabye nga kikulu nnyo okubanga ate tutaanya ensonga ate ekwatagana ku makanisa omusanvu, amakanisa omusanvu ag'ekitabo kino eky'okubikkulirwa. So tugenda tandika n'essuula esooka, olwo tuyingire mu ssuula ey'okubiri, tuyingire ne mu ssuula ey'okusatu, nga tugenda mu maaso n'ofuna ebyokuyiga okuva mu makanisa gano omusanvu agawandiikirwa era ne gabeera nga gannyonnyolwa ebintu eby'enjawulo. Ekitabo kino eky'okubikkulirwa kye kitabo ekitegeeza okubeera nga ebibadde bikwekeddwa biggulwawo oba nga birabisibwa eri abantu ab'enjawulo. Kijjudde ebintu eby'enjawulo okulaga mu maaso yo gye tulaga wagenda kuba nga wafaanana watya. Kiragira ddala obubonero obw'enjawulo, ebitonde eby'enjawulo, bamalayika n'ebintu ebirala. Bwe tuba tutandise ssebo bannyabo, njagala okujjukiza nti entandikwa ya bino byonna kwe kutegeerera ddala nti ensonga ekwatagana n'ekitabo ekyasembayo okuwandiikibwa mu ndagaano yaffe eno empya kye kitabo eky'okubikkulirwa. Ensonga tubadde tukyogera lunye nti teri n'omu ku ffe aweereddwa akaaganya ak'okugatta ku ebyo ebyawandiikibwa. So ekitabo kino abasinga batya okisomesezaamu olw'okubeera nti bayina ebintu bye balowooza nti ebiri muno si bikulu nnyo eri ekkanisa, ne baba n'endowooza egamba nti ebiri muno byogera nnyo eri abo abajeemu oba eri abo abatannaba kulokoka. Ssebo bannyabo ampuliriza, kye njagala okugamba gwe omulokole ampuliriza, ate gw'osaanidde ddala okusomera ddala wamu n'okuyigira okuva mu kitabo kino kyennyini. Ekitabo kino tekyawandiikibwa eri bantu abatali bakkiriza, wabula bakiwandiikira ffe abakkiriza. So omuntu yenna singa aba akummye okumanya okuli mu kitabo kino aba akukoledde ddala bubi nnyo nnyini ddala, nga bwe tugenda okwekkaanya ebintu eby'enjawulo. Essuula esookera ddala olunyiri olusooka lutandika nga lugamba okubikkulirwa okwa Kristo Yesu, okwo Katonda kwe yamuwa. Okiwulidde ekyo? Egambye okubikkulirwa okwa Kristo Yesu, okwo Katonda kwe yamuwa. Okubikkulirwa kuno Kitaffe Katonda akuwa Kristo Yesu, era Kristo Yesu bw'akuweebwa kumuweebwa okubeera nga akulaga eri abaweereza be. Y'ensonga lwaki ntandise nga nkugamba nti ekitabo kino tekyawandiikibwa abo abatali bakkiriza, ne bakiwandiikira ffe abakkiriza. Jjukira, abaweereza ba Kristo si balala wabula beebo abakkiriza Kristo Yesu, nga Baluumi
essula ey'omukaaga olunyiri lw'ekkumi n'omukaaga n'ekkumi n'omusanvu bwe lulagira ddala. Bayibuli enyweza n'eraga the things that must soon take place. Ebiragirwa abaweereza ba Kristo. Tutegeezebwa okuyita mu kitabo kino ebintu ebinaatuukawo mu kadde akatali kawala. Ekitegeeza ayagala okutegeera ki ekinaabaawo enkya, ayagala otegeera ekinaabaawo mu maaso ng'agamba nti ali kitundu ku kkanisa. Gwe ssebo oba nnyabo ogwanidde okuba nga oyigira okuva mu kitabo kino. Tugambye kyawandiikibwa eri abo abakkiriza oba abaweereza aba Kristo Yesu nga ekigendererwa kya balaga ebintu ebigenda okubeerawo mu kadde akatali kawala nnyo. Enyweza n'egamba he made it known by sending his angel, n'akakasiza ddala ti ebintu bino bimanyisibwa omuweereza we Yokaana kuyita mu malayika ya Katonda. Olwokubiri, who bore witness to the word of God, oyo Yokaana eyagenda maaso n'okujulira eri ekigambo kya Katonda, and to the testimony of Jesus Christ, n'eri obujulizi obwa Kristo Yesu. Jjukira Bayibuli yogera ku bujulizi obwa Kristo Yesu, y'ensonga y'emu etegeeza obunabbi. Omwoyo w'obunabbi abeera ajulira Kristo Yesu, abeera asonga ku Kristo Yesu nga Bakolinso 1:6 bwerambikira ddala. Bayibuli egenda mu maaso n'egamba nti eri obujulizi obwa Kristo Yesu. Kati so ebintu ebiri wano wammanga mu kitabo kino bikwatagana n'obujulizi obwa Kristo Yesu. Bayibuli egamba even unto all that he saw, n'eri okubeera nga agenda mu maaso n'okwogerera ddala oba okubeera omujulizi ow'ebyo byalaba. Ekitabo kino era tukiraba kijjudde ebigambo oba ekigambo ekiyitibwa n'endaba. Yokaana teyakkirizibwa kubeera nga ajulira ekyo ky'ataalaba, yakkirizibwa okubeera nga ajulira ekyo kye yalaba. Gwe nno ssebo ampuliriza oba nnyaba ampuliriza, abagamba nti baweereza, togwanidde mu ngeri emu oba ndala kubeera nga oyongera ku kigambo kya Katonda. Tulina okwogera ebyo Katonda byatuwadde. Byatatuwadde tulina kubyenenya okubeera nga tetubyogera nako. Bayibuli bw'eba esiriikiridde ku nsonga, tuyige naffe osiriikirira. Bw'eba eyogedde ku nsonga, tuyige naffe okwogera ku ki? Ku nsonga eyo. Enyweza mu lunyiri olwokusatu. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Tuwamukisa nnyo oyo agenda maaso n'asomera waggulu ebigambo bino eby'obunabbi. Bayibuli eraga nti waliwo omukisa Katonda gwe yateekateeka okubeera ku buli muntu ssekinnoomu asalawo ne yeggulira okubeera nga asoma ebiwandiikiddwa mu kitabo kino eky'obunabbi. Abalala banoonyeza omukisa mu nsozi, abalala bagamba kusiga, abalala bagamba kola kino ne kiri, naye Bayibuli okugamba nti omuntu asomye okuva mu kitabo kino eyeewaddeyo n'ateekawo akadde ak'okusoma okuva mu kitabo kino, omuntu oyo Bayibuli egamba wa mukisa. Era gye tugenda mu maaso eyo ojja kizuula nti kituufu oyo atutte eddaala n'ayiga okuva mu kitabo kino mazima ddala wa mukisa nnyo, kubanga okulabula okuli muno banange kulagira ddala nti omuntu aba ategedde okulabula kuno ng'aba aweereddwa omukisa okuba nga tagenda kubeera kitundu kwabo abagenda osinsikana obulamu mu maaso eyo, kubanga bujja babirya buzibu nnyo olw'okugaana otegeera ebiri mu kitabo kino eky'obunabbi. Bayibuli neyo genda maaso negamba, and blessed are those who hear and keep what is written in it. Nti era nga bamukisa abo abawulira era ne bakuuma ebyo ebiwandiikiddwa mu kitabo, kubanga obudde buli kumpi. Waliwo omukisa ogw'okusoma. Bayibuli neegamba n'ekirala waliwo n'omukisa ogw'abo abawulira ebigambo ebiri mu kitabo kino ate ne babikuuma. Waliwo okuwulira n'okukuuma. Ekitegeeza anaafuna omukisa ogwogerwako oguli mu kitabo kino eky'obunabbi. Ekisooka alina okusoma, bw'amala okusoma alina okufaayo nnyo eri ebyo by'awulidde, ate ekiraga nti naafuddeyo nnyo eri ebyo by'awulidde alina obikuuma mu ngeri emu oba endala,
alina bitambuliramu. Wabula zimusanze oyo anaawulira ebigambo eby'ekitabo kino ate n'atabikuuma. Ekyo era nakyo kikulu kyategeera. So singa egamba nti bamukisa abo abawulira ate ne bakuuma ebiwandiikiddwa muno, kibaatera kyekimu ekitegeeza nti nno tebaliiko mukisa abo abagenda mu maaso n'okuwulira ebiwandiikiddwa muno oba ebisomeddwa muno ate ne batabikuuma. Akabi kali mu kubanga tokuumye, okuwulira kituufu owulidde naye okuumye ebyo ebiri mu kitabo kino. Lwaki? Bayibuli tekkiriza gwe nange kugatta ku ebyo ebyawandiikibwa. Kyamateeka 2 eyogera ensonga emu, ekyamateeka 12:32 enyweza ensonga emu, ekitabo kyangero 3 olunyiriro olw'okutaano kyogera ensonga emu, ate era ne kubikkulirwa 22:18-19 egamba totoolako ate togattako. Obubi obo bukyamu bwe tulina mu kanisa, tulina abantu abagatta ku kigambo kya Katonda. Ate kizibu nnyo kigattako n'otakitoolako, ate kizibu nnyo kitoolako n'otakigattako. Obwo obuzibu we buli mu kanisa. Ne bw'oyingira mu byawandiikibwa, Bayibuli ekulaga nti totoolako. Jjukira Peetero 2:19 eragira ddala bulungi n'ekigambo kya Katonda bwe bunabbi obwenkomeredde ddala nnyo nnyini ddala. Ekitegeeza nti bw'oba oyagala tegeera obunabbi obutasobola kubeera ng'ogamba nti bugudde ku ttaka oba nti butuukiridde, nyweza ebyo ebyawandiikibwa. So tetukkirizibwa kukwata kino kyonna mu kitabo ky'okubikkulirwa na tukitoolako oba ne tukigattako. Ne mu kitabo kyonna ekiri mu ebyo ebyakkirizibwa. Ssebo bannyabo, bino abantu bagamba nti Katonda alina ekirala kyendaze nga kisukkuluma ku ebyo, abo bonna baba beetadde mu katego ka kugwa mu musango gwa Katonda oba obusungu bwa Katonda bwagenda okuyiwa kwabo abajeemu. Olunyiriri olwokuna, John to the 7 churches that are in Asia, nti Yokaana eri amakanisa omusanvu agali mu Asia. Asia kye kitundu mu biro ebyokuwandika ekitabo kino ekitegeeza ekitundu eky'omu biro byaffe oba eggwanga ery'omu biro byaffe erimanyiddwa nga Turkey oba kye twandise Turkey mu Luzungu. So kitugwanidde okuba nga tugenderera obubaka buno. Bayibuli eraga nti Yokaana ekyamugambiddwa ekyokubeera nga ajulira, obujulizi bwe bwagenda okuwa bukwatagana ne kye twandiise ebintu eby'enjawulo ebikwatagana ku Kristo Yesu, ate n'ekirala ebyo byalaba alina byogera eri amakanisa omusanvu. So gwe yenna agamba nti oli mu kanisa, gwe asingira ddala okwetaaga okutegeera ebyo ebiri mu kitabo kino. So ako kakulu ka kutegeera kuno kuba kulabula eri amakanisa ag'ebiro ebyo, okulabula kwe kumu eri amakanisa ag'ebiro bino. Jjukira kino ekitabo ebintu byakyo byonna biraga nti bigenda kubeerawo. So ebiri muno tebyayita buyisi, wabula ebiri muno biragira ddala ebintu ebigenda ogenda mu maaso nga bikola bitya, nga bibeerawo. So kikiikira omulembe guli gwenyini Mukama waffe gweyogeryamu ne Yokaana, ate nkiikira omulembe ogwa kaakano kaakati n'ebiro ebirala egenda okubeerawo ng'enkomerero y'ensi eno tennaba kuba ng'ekola ki, etuuka. Singa tuba tutunulidde olwokuna lwenga negamba grace to you and peace from him who is, who was and who is to come. Kati Bayibuli egamba ekisa n'emirembe okuva eri oyo ali, eyali era oyo anajja, from the 7 spirits, era n'okuva eri emyoyo musanvu who are before his throne, n'okuva eri emyoyo omusanvu egiri mu maaso ga Namulondo ye. Emyoyo gino omusanvu gikiikirya omwoyo wa Katonda. Tetutegeeza no tulina omwoyo omutukuvu wa mirundi musanvu, tulina omwoyo omutukuvu omu, oyo owookusatu mu bwa Katonda. Wabula endabika ye bw'aba yeerabikira mu ngeri eyinza okuba ng'eri mu nnamba ey'omusanvu. So ebyo bikulu nnyo nnyini ddala byakutegeera. So Bayibuli eyongera n'egamba nti ekisa eri mmwe wamu n'emirembe okuva eri oyo ali, eyali era agenda okujja. So ekkanisa teetaaga kirala kyonna wabula twetaaga
mirembe, twetaaga mirembe, twetaaga kisa kya Katonda kubanga ffe ffenna okuyita mu butuukirivu bwaffe twali tetusobola kusaanyizibwa mu maaso ga Katonda. Ssebo bannyabo ampuliriza, ensonga lwaki Befeso eyingira awaawo Befeso 2 n'enyweza ddala nti no twalokolebwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza, so olw'ebikolwa byaffe waleme kubeerawo omuntu yenna eyeenyumiriza. Ensonga lwaki era Bayibuli enyweza n'eraga mu Baaluumi essuula ey'okusatu olunyiriri lwa 2 tokuyita mu bikolwa eby'amateeka teri n'omu ku ffe asobola kusaanyizibwa mu maaso ga Katonda. Ensonga eddibwamu mu Bagalatiya essuula ey'okubiri olunyiriri lw'16. So tewaliwo omuntu yenna okuyita mu bulungi bwe, okuyita mu bikolwa bye, okuyita mu maanyi ge asobola kubeera ng'asaanyizibwa mu maaso ga Katonda, wabula ffe kye twali twetaaga kisa kya Katonda ekirokola oyo omwonoonyi ate n'afuulibwa omwana wa Katonda. Kyova olaba empandiika y'amabaluwa gonna agasinga gajjudde ekigambo ekisa kya Katonda n'emirembe gya Katonda gibeere nammwe mwenna. Ebyo ebigambo ebyemu naffe bye tugwanidde kubeera nga twagaliza abooluganda baffe mu Kristo Yesu. Olwokutaano lugamba and from Jesus Christ who is the faithful witness. Bayibuli egamba n'okuva eri Yesu Kristo oyo omujulirwa omwesigwa. Waliyo abajulirwa bangi nnyo naye Bayibuli bwetuuka ku Kristo Yesu egamba ye mujulirwa yekka omwesigwa. So obujulizi bwe businga obw'omuntu yenna gwali owulidde. Tebuliimu bukuusa, tebuliimu mpalana, tebuliimu kweyagaliza, tebuliimu kubeera nga omuntu ayina ebigendererwa ebitali biki birungi. So Bayibuli egamba the firstborn of the dead, oyo eyasookera ddala okubeera ng'azuukira okuva mu bafu. Kristo Yesu teyalina mu ngeri emu endala tiyali mwonoonyi wabula yeetika ekibonerezo ekyaffe ffenna aboonoonyi. Waliwo ensomesa ezigamba nti kyamugwanira oyo omwana wa Katonda okukkirira emagombe abeere ng'ateekebwa mu ki? Ng'ateekebwa mu geyeena n'okwokyebwa eyo nga gy'alina osasulira ebibi byaffe. Bayibuli si bwetyo bw'esomesa. Bayibuli eraga nti omulimu ogw'okumalawo ekibi kyaffe gwakolebwa ku musaalaba Gologoosa. Kyetuva tuyimba nga tugamba ku musaalaba Gologoosa ebyange byonna byagwa. So bw'otunula Yokaana 19:3 egamba nti kiwedde. Era ne bw'otunda Petero ekisooka essuula esooka onyiriri 18 paka olwo 19 lulaga nti Kristo Yesu ekibi kyaffe yakijjawo omulundi gumu emirembe gyonna okuyita ku musaalaba kasita yeewa omusaayi gwe. Kigambo kye kimu kiddwa mu Petero ekisooka essuula ey'okusatu onyiriri 18 n'olw'19. Tiyalina genda mu magombe kubeera nga akubwa oba nga alwanagana n'emizimu, alwanagana ne sitaani eyo oba okubeera ng'ateekebwa mu muliro, naye nga tulina abantu ab'enjawulo abasomesa ebyo kyali kimugwanidde okubeera nga akkirira eyo ddala abeere ng'abonyaabonyezebwa. Nedda Mukama waffe omulimu gwaffe ogw'okujja ebibi byaffe yagumaliriza omulundi gumu ku musaalaba. Tiyalina kugenda mu magombe kubanga tiyali mwonoonyi. Ensonga lwaki Bakolinso 2:5 egamba nti oyo atamanya kibi bw'atyo bwe yafuulibwa. Kitegeeza nti nno omusango gw'ekibi kyaffe nga Abaluumi 6:23 egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa. Kristo Yesu yeetikka empeera n'abonyezebwa n'agenda mu maaso n'okuba nga yayisibwa mu mbeera gye yayitamu ne yeetikka ebibi byaffe, era ne tugamba nti omutango yagujjawo, ebibi yabyetikka, ebbanja yalisasula. So omulimu gwe yakola gwa ttendo nnyo nnyini ddala era nga tegugwanirwa kubeera nga guddibwamu. Bayibuli egamba oyo omubereberye mwabo abasooka okubeera nga bava mu bafu, the ruler of the kings, akulira bakabaka bonna ab'oku nsi. Obubaka bwange buli eri buli mukulembeze, oba oli president, oba oli prime minister, oba oli MP, oba oli mubaka wa president, oba oli wa LC, oba oli muzadde, mwami oba mukyala, oba oli wanki, okubeera nga ogondera oyo akulembera abakulembeze bonna ye Yesu Kristo. Omukulembeze omulungi ndowooza nti y'oyo agenda mu maaso n'okuyigira ddala obulamu bwa Kristo Yesu n'ebintu bye yabikola atya. Kubanga ajjukira buli agamba nti alamula abalala, naawe zikusanze olituuka n'obeera ng'ogenda kubeera
ng'olamula oyo asinga abalamuzi bonna, asinga abakulembeze bonna, asinga ab'ebitiibwa byonna. So byonna nga tubikole mu bwetwaze nga tumanyi nti naffe olunaku lujja tuuka tubeere nga ate tuyimira mu maaso g'oyo omulamuzi ali ku ntikko eya buli muntu yenna. Bw'otunuulira Bayibuli egenda maaso negamba, to him who loves us and has freed us from our sin, eri oyo yatwagala era n'atufuula baddembe okuva mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe. So ssebo bannyabo, nziramu nga nkugamba nga Peetero ekisooka essuula esooka onyolo 18 nga bwe lulagira ddala ti ffe tetwagulibwa oba tetwalokolebwa okuyita mu kintu ekirala kiyitibwa ffeeza oba zaabu, naye omusaayi gwa Kristo Yesu ogw'omuwendo gwe gwatutukuza ne gutufuula baddembe okuva mu bibi byaffe. Ensonga eyeddibwamu bw'otunula Bebulaniya 9:12, tokuyita mu ssaddaaka emu gye yawaayo etali ya mwana gwa mbuzi oba omwana gw'ente, wabula ye yennyini yayingira watukuvu watukuvu n'omusaayi gwe omulundi ogumu otufunira obulokozi obutaggwaawo. Kyekyo Bayibuli kyenyweza. Bayibuli egamba, who made us a kingdom of priests to his God, eyatufuula okubeera nga tufuuka obwakabaka obw'abakabona. Bayibuli nenyweza negamba, to his God, to the Father, to him be glory, dominion forever and ever. So bwe tuba twafuulibwa obwakabaka obw'abakabona, kiba kitegeeza tuba tugwanidde okuwaayo ssaddaaka zaffe eri Kristo Yesu, nga twewaayo nga ssaddaaka ennamu, nga tugondera okwagala kwe, nga tugondera ebiragiro bye, nga tuyemba, nga tumuweera amatendo n'okutendereza nga bakabona bwe baali bagwanidde okuba nga bakola ki? Nga bakola ebintu. Bayibuli egamba, n'eri kitaffe aweebwa ekitiibwa n'obukulembeze n'obukulu emirembe n'emirembe. Amiina. Bw'otunula olw'omusanvu lulaga ti behold is coming with clouds and every eye will see him. Bayibuli etulaga nti Kristo oyo yennyini eyayambusibwa n'atwalibwa mu ggulu ng'ayambadde omubiri agenda kukomawo ng'ayambadde nate omubiri ogwo gwennyini. Bayibuli egamba naye okudda kwe buli liiso lyonna linaamulaba, buli muntu yenna anaamulaba. Tuve mu njigiriza ez'obulimba ezigamba abantu nti Yesu yambonekedde nga ndi mu kisenge kyange, Yesu wakulabikako mu saavisi yaffe, n'abamu abagamba nti nno ebintu bino bikosebwa ku mmeeza ey'okusembera ng'ekkanisa ey'Abaluumi egamba nti Yesu Kristo agenda mu maaso n'okuba ng'afa nga basembedde. Ebintu ebyo bikyamu nnyo nnyini ddala. Yesu yafa omulundi gumu, tagenda kuddamu kufa, ate bwe yagenda yasuubiza nti anadda, era Bayibuli tugamba nti bw'anaaba akomyewo buli muntu yenna ajja mulaba. So kaakano teri muntu yenna eyamulabyeko. Lwaki? Atudde ku mukono ogwa ddyo. Ate Pawulo yawandiika mu Bakolinso ekisooka 15:8 yasemberayo ddala okulaba Kristo Yesu ng'ali kuno ku nsi. Kati Pawulo bwe yali ng'ali kuno ku nsi. Then netulaba ne Yokaana bwe yali atwaliddwa mu mwoyo, naye n'agenda maaso n'okola ki? N'omulaba. N'abali kuno ng'oyimiridde kuno n'omulengera bw'ati Pawulo yasemberayo ddala okuba ng'akola ki? Amulaba. Tetwagala muntu yenna yeeyitiriza nga ye alaga nti wanjawulo nnyo, Katonda simanyi. Buli seera waliwo enjogera egamba nti Yesu yankyalidde n'andaga kino n'andaga nekiri, ebyo byonna bikyamu. Egamba he is coming with clouds, akomawo ku bire era buli liiso linaamulaba, n'abo bamufumita, n'amawanga gonna ag'oku nsi gonna ganaakaaba mu bugigi obw'amaanyi kulw'okubeera nga balina okuba nga bawaayo embalira gy'ali, era oyo gy'ali. Amiina. 8 I am the Alpha and the Omega, nze ntandikwa ate nze nkomerero, bw'atyo bw'ayogera Mukama. Eyali ali era eyali era oyo agenda okujja, oyo ow'amaanyi. Bayibuli ebintu byonna ebikkaatiriza n'ebinywereza ddala buki? Bulungi. Bayibuli eraga mu Lwomwenda, and I John your brother and the partner in the tribulation. Ebyo bikulu byategeera nti Yokaana awandiika agamba nti nze Yokaana muganda wammwe era agabana mu kubonyaabonyezebwa oba agabana nammwe mu kaseera ak'okunyigirizibwa. Twayogera mu masomo ag'enjawulo era ne kaakati njogera. Bayibuli eraga mu Bikola by'Abatume 14:22 nti tulina okuyingira mu
mu bwakabaka okuyita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi. Omuntu yenna akugamba nti ko wamala okulokoka toliddamu kulaba kusoomozebwa, toliddamu kulaba kuyiganyizibwa, tolifuna mbeera yonna ekusoomooza, eyo si yenjiri, wabula ekyo kiriiri eky'okubeera nga abantu batunuliza bintu okusinga okuba nga batunuliza enkolagana yaabwe ne Kristo. Jjukira ensi gye tulimu kaakano tennaba kubanga eterera, Sitaani akyatambula, emizimu gye gikyalimu, ensi yagwa. Buno si bwakabaka bwa Kristo nti amala dda n'abusimba kaakano bw'afuga ali Yerusaalemi. Nedda. Bino ebiro bye tulimu tulina kubanga tunyweza ebigambo bya Kristo bye bisobola otuyisa, bye bisobola otuyamba okubanga tuyita mukadde ak'okunyigirizibwa, kubanga tumanyi Mukama ayinza obutatulokola mu kunyigirizibwa okwo, naye ate Mukama abeera wamu naffe ne mu kuki ne mu kunyigirizibwa okwo okuyinza okubanga weekuli. So nnyabo basebo ampuliriza njagala okugamba endwadde zikyalo, omubiri, obunafu bw'omubiri oluusi n'embeera ezaki ez'enjawulo. So awandiika nti the kingdom and the patient endurance ng'alaga nti no tulina okubeera okuyita mu bugumiikiriza that are in Jesus. Obugumiikiriza obwo tubulina okuyita mu Kristo Yesu. I was on an island called Patmos, nali ku kazinga aka Potimo on the account of the word of the Lord, olw'ekigambo kya Katonda, and the testimony of Jesus Christ, wamu n'olw'obujulizi obwa Kristo Yesu. So Yokaana alaga ebintu wano eby'enjawulo bingi nnyo nnyini ddala, era akulaga biro bino akazinga aka Potimo omuntu yakasuulibwangako ye muntu Abaruumi gwe baatunuuliranga nga talina kalungi konna kamulimu, era kyabanga kifo ky'osobola ogamba nti kyali tekigwanidde omuntu alinako ababe okubanga akibeeramu, ekifo ekyali kijjudde okuwunya, ekifo gye baasuulanga abo be baali tebeetaagira ddala kuba nabo mu bitundu byabwe oba mu bibuga byabwe. Abantu abaali ab'omuzizo gye bali be baasuulibwanga mu bitundu ng'ebyo. Naye kikwewunyisa nti ekifo ky'otasuubiramu bulamu omutaali mirembe gyonna, ate Mukama waffe Yesu Kristo waakwatira ku Yokaana okumulaga ebyo ebintu eby'enjawulo ebiri mu kitabo kino. Bw'otunuulira olunyiriri lw'ekkumi, I was in the spirit on the Lord's day, nali mu mwoyo ku lunaku luli olwa Mukama. I had behind me a loud voice, nawulira emabega wange eddoboozi ery'amaanyi nga livuga ng'ekkondeere, saying, nga ligamba to write what you see, wandiika ebyo by'olaba mu kitabo. Ssebo bannyabo, Katonda akkiriza mu kukuuma obujulizi oba mu kukuuma obubaka. Tweyigirize nnyo Abakristaayo, ne bw'oba ogenze mu saaviisi ng'oba olinako okuŋŋaana kw'olimu, beera n'ekitabo n'ekkalaamu obeeko ne by'owandiika. Bw'obeera ng'olina ky'osoma mu Bayibuli, beerako n'ekitabo n'ekkalaamu, ogende mu maaso n'okuwandiika wansi ebyo biyinza okuba ng'oyiza ewantu. Bw'atyo ne Katonda bw'akuuma obujulizi, era kino kyatulagira ddala nti bw'aba akiganyiza okuba nga ekintu kiwandiikibwa, kiba kitegeeza nti naffe tuba tulina okuba nga tuyiga obukulu bw'ebyo ebiba bikola ki byawandiikibwa, kubanga tebiwandiikibwa ku lulwe, biwandiikibwa ku lwaffe, okutegeera nti singa biba tebiwandiikiddwa twalitegedde tutya nti Katonda bw'ati bw'ayogera. Jjukira mu biro byaffe kaakano tumanyidde ddala nti Katonda ayogera naffe okuyita mu kigambo kye. Teriyo okwogera kulala kwonna kwa Katonda kuli wabweru ow'ekigambo kye. Bayibuli egenda maaso n'egamba and send it to the 7 churches, era wandiika ebyo by'olaba mu kitabo era obiweereze eri amakanisa 7. Bwe bagamba amakanisa 7 ago n'okubadde gaaliwo ebiro bingi emabega, obubaka bwe bumu obukyalina ensa y'amaanyi gye tuli ffe abasembedde ddala ebiro eby'oluvannyuma nnyo nnyini ddala. Makanisa ago mulimu ya Efeso, mulimu ya Smana, mulimu ya Pagna, mulimu ya Thyatira, mulimu ya Sadisi, mulimu ya Philadelphia, mulimu ne ya Laodicea. Bible eraga mu lunyiriri 12, then I returned to see the voice that was speaking to me. Nenkyuka okulaba eddoboozi eryali lyogera nange, and on turning I saw 7 golden lampstands. Mu kukyuka nendaba ettabaaza ey'obulimi 7. Tabaaza eyo ey'obulimi 7 erabikira nnyo mu ndagaano enkadde singa oba osoma ekitabo kya Kuva essuula eya 25 paka essuula eya 28 bwe boogera ku tabanakuni eyazimbibwa nga Banayisirayiri bakyali mu ddungu. Bayibuli egenda mu maaso. Jjukira eziyitibwa ettabaaza ey'obulimi 7 eno bukiikirira kanisa. Kanisa egwanidde okubeera nga ebbanga lyonna nga mu tabanakuni mwe mwali
etabaaza ey'obulimi omusanvu nga bugenda mu maaso n'okubeera nga etabaaza ejjuzibwamu olive oil then neeyakibwa nga ewa ekitangaala. Naffe ekkanisa tugwanidde okubeera ekitangaala mu nsi nga Matayo 5 essula ey'okutaano olunyiriri olw'e14 n'olw'e15 nga era bwe kiddibwamu mu Peetero ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda paka olunyiriri olw'e10. Tetulina kwekkiriranya, tulina kubeera nga tuganya ekitangaala kyaffe okwakayakana, kubanga kaakano mu nsi muno ffe babaka ba Kristo Yesu mu nsi yonna nga Bakolinso 2:5 bweragira ddala. Bibuli egamba, and in the midst of the lampstand one like the son of man. Masekati g'ettabaaza y'obulimi omusanvu ne ndaba oyo afaananira ddala omwana w'omuntu. Jjukira Yesu ali masekati mu kkanisa, gali amakanisa musanvu ali masekati mwennyini. Ekitegeeza ebigenda mu maaso mu kkanisa byonna bimanyidde ddala. Teri n'omu asobola agamba nti Mukama waffe n'amala alaba ebiri wano. Enjogere bankyamu. Mukama waffe alaba obubbi obuli mu kkanisa, alaba abeesigwa abeekomidde mu kigambo kye, alaba n'abo abagenda mu maaso n'okuba nga badyekadyeka balala okuba nga babaako kye beefunira. So Bayibuli egenda mu maaso n'egamba clothe the long robe, ng'ayambadde olugoye nga luwanvu nnyo nnyini ddala. Ekyo kyakuyiga, kigambo ekyo ky'okwambala olugoye luwanvu nnyo nnyini ddala kitegeeza ebintu bingi. Ekimu ku byo kisonga kubuweereza bwe ne kaakano bw'akyakola ng'omwegayirizi eri ekkanisa ye, n'ekirala kitegeeza eri ffe okubeera nga naffe tubeera abaweereza abatambulira mu mpisa ey'okubeera nga tulabikira ddala buki bulungi ne mu nnyambala yaffe. Nnyabo bannyabo abampuliriza, temukaayana babba bammwe. Abawala abato abampuliriza, temukaayana na bazadde bammwe nga bagamba yambala bulungi. Omukristaayo bw'ati bw'ayambala. Abavubuka abalala bambala simanyi balansi, abeeteekateekako ebintu eby'enjawulo ne ebintu ebyo byonna tulina bikomya nga tulabira ddala ku kabona ffe omukulu, nga tulaba ennyambala ye n'endabika eri Yokaana. Kitegeeza ddala nti naffe tuba tulabiseeko mu kuŋŋaaniro ery'abooluganda abangi, abooluganda mu bifo gye tukuŋŋaanira tulabike nga twambadde bulungi, nga tetulinaako muntu yenna gwe twesittaza. Ne bwe tuba nga tuli waka wonna we tutambula tuganye omusana gwaffe gwake gwe tulina kuyita mu Kristo Yesu. Bayibuli egenda maaso n'egamba with a golden ash around his chest. Olw'ekumenya, the hair of his head were like the white, nti ng'era enviiri ez'omutwe gwe nga zonna nga njeru nnyo nnyo nnyini ddala, nga njeru nnyo nnyini ddala. Ekyo kinnyonnyolera ddala ki kye twalabye eyali era agenda okujja, ataliko nga Bayibuli yatulaze nti ye Alpha ate ye Omega, ye ntandikwa ate ye ki ye nkomerero. Yo Mukama waffe Yesu Kristo Yesu gwe tuyimbako nga tugamba kiteyenkanika. Bayibuli egenda mu maaso n'enyweza n'eraga ebintu wano ebyenjawulo byenjagala era twekwano mu kumaliriza. Like the white wool, nga njeru nnyo nezifaananya ddala ng'obwoya obw'endiga. Like snow, era nezifaananya ddala nga ziranga omuzira, nga njeru nnyo 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 nnyini ddala. And his eyes were like the flames of fire, era amaaso ge nga galinganga ennimi ez'omuliro. Jjukira amaaso ago agalabika nga ennimi ez'omuliro ge maaso agasongera ddala mu kubeera nti omuliro mu Bayibuli kitegeeza kulamula oba kugezesa, nga Peetero ekisooka essula esookera ddala olw'omukaaga n'olw'omusanvu nga bwe lugirayo ddala ensonga ezo nnyini ddala. So ebigenda mu kanisa ebirungi abiramula n'ebikyamu akola ki abiramula. Bayibuli egenda mu maaso n'egamba mu Olw15, and his feet were like burnished bronze, nga n'amagulu ge galinganga ekyuma eky'ekikomo ekigenze mu maaso n'okubeera nga kikolebwako nnyo nnyini ddala. Kitegeeza nti atambula mu kanisa nga takoowa. Refined in the furnace, and his voice like the roar of many waters, era nga n'eddoboozi lye nga livugira ddala ng'amazzi amangi. Tekitegeeza nti n'eddoboozi lye mazzi mangi, naye kino bakuwa description, bakuwa kifaananyi. Yokaana bye yalaba, jjukira yagambibwa ti wandiika ebyo by'olabye, nti
era bwe yamuwulira eddoboozi lye nga liringanga eddoboozi ery'amazzi amangi. Ekitegeeza mu kaseera ako ye yekka asobola okuwulirwa, teriyo muntu yenna mulala asobola kuwulirwa. Bayibuli egenda maaso negamba, and in his right hand he held 7 stars. Mukono gwe ogwa ddyo ng'awaniridde emmunyenye 7. From his mouth came out a sharp two-edged sword. Era okuva mu kamwa ke ne muvaamu ekitala eky'obwogi obubiri. Kyo kitegeeza kigambo. Jjukira bulungi bw'oba osome Ebbulaniya 4:12. Bayibuli egamba, and his face was like the sun shining in its full strength. Era ng'endabika ey'omu maaso ng'erabikira ddala ng'omusana ogwengeredde ddala oguviiriddeyo ddala mu maanyi gaagwo amangi. Ekisinga okwewuunyisa bwe buno obukulu bwa Mukama waffe Yesu Kristo. We tuli kaakati bannasayansi balaga nti omusana gwesudde ku nsi miles millions 100 namba, naye bw'otunulira miles 100 namba omusana gye gwesudde ensi paka tukyasobola okulya amaanyi g'omusana. Naye kati lowooza mu Bayibuli eraga nti bwe yamulaba nga kitangaala ky'amaanyi nnyo ng'ayaka nnyo ng'omusana ogumaliddwayo nnyo nnyini ddala. Kyova olaba nti mu bwakabaka bwa Mukama waffe Yesu Kristo tetugenda kwetaaga musana, tetugenda kwetaaga na njuba. Kumasamasa kwe n'okutangaala kwe kugenda okubeera ekitangaala kya buli muntu yenna kye yeetaaga. 17. And then I saw him, ne mulaba, and I fell at his feet as though I was dead. Bwe namulaba nengwa wansi we nendabikira ddala ng'omuntu eyali afudde. Kuno kulabula nako kwaki kwa maanyi nnyo nnyini ddala. Gwe ssebo oba nnyabo agenda mu maaso n'okubanga oliza bino bitugenda mu maaso n'okubanga twogera. Twabawo omuntu yenna akulimba. Waliwo ebintu leero ebiri mu kkanisa. Simanyi baana abaweereza abawuba emikono, simanyi bawuba mukono eri omuntu n'agwa eri ate mu ngeri y'okugwa wali eri abamuwaniridde. Ebintu ebyo byonna bya bulimba. Omulokole mu Bayibuli yenna eyakomebwako amaanyi ga Katonda oba omuntu yenna eyakomebwako amaanyi ga Katonda nga si kulamula kwa Katonda, omuntu oyo bwe yagwanga mu maaso mu ngeri y'okusinza, mu ngeri y'okweteeka wansi w'obukulembeze bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Singa era oba otunuulidde ebyawandiikibwa ebyenjawulo nti okugwa okukyamu mu Bayibuli kwe kugwa okw'abantu nga bagwa badda kyennyumanyuma. Ebyo bye tulaba leero mu kanisa oyo tabeera mwoyo wa Katonda. Singa otunula Zabbuli essuula eya Olunyero 4 bulunyweza ensonga eyabo Dawudi bye yasaya n'agamba Mukama obalamule era bagwe nga badda kyennyumanyuma. Ensonga y'emu Dawudi yagiddamu mu Zabbuli eya 2:7 ng'agamba Mukama abo bonna bagwe nga badda kyennyumanyuma. Ne Mukama waffe Yesu Kristo olunaku lwe yakwatibwa mu lusuku lwe yakwatibwa waali ba Petero n'abasigadde abasajja baali bajja bamuno ng'agamba Yesu yani n'abagamba yenze. Bayibuli egamba nti bonna ne bagwa nga badda ekyennyumanyuma. Ekitegeeza nti baali wansi wa kulamulwa kwa Katonda. So gwe n'agamba nti oyagala kwolesa maanyi mu kanisa ng'owuuba simanye emikono gyo, owuuba empeta zo, osammula booti ne booti. Mu ngeri eb'obubi endala ago si maanyi ga Mwoyo Mutukuvu. Funayo ekintu ekirala ky'oba oyita ekyo, ago si maanyi ga Mwoyo Mutukuvu. Abantu ba Katonda nga bwe tulaba nga abooluganda ffenna tukuŋŋaanye, omuntu asobola okukka wansi nakkirya ku maviivi ge nga terina omwamuwaliriza, nakkirya ku maviivi ge n'awanika emikono gye waggulu n'asinza Katonda mu kyeyagalire nga terina omwakola ki amwaliriza. So engeri ya Bayibuli abantu bagwanga ki mu maaso ge, bagwanga mu maaso ne basinza nga bakikola mu kyeyagalire. Yokaana agamba bwe yamulaba. Yokaana ono gwengezaako okulaga ye Yokaana Bayibuli gwennyonnyola oba yennyini mu kuwandiika mu njiri ye eya Yokaana awandiika nga yeeyita oyo omuyigirizwa Yesu gwe yayagala ennyo. Naye n'ono Yokaana awandiika ng'agamba ye yali omuyigirizwa Yesu gwe yayagala ennyo. Bwe yamulaba mu kitiibwa kye Yokaana yali tasobola kuyimirira. Ebisooka byonna yawuliranga ddoboozi limugamba wandiika kola kino. Ne bwe yakyuka n'amulaba bw'ati kubanga yali ayakayakana ng'omusana, Yokaana yali tasobola kuyimirira wabula yagwa bugwi n'agwa mu maaso ge n'alabikira ddala ng'omuntu omufu. Ssebo bannyabo bano okumanyira leero kwe tuulya mu kanisa
mbu Jesus is my birthday, nti Yesu kapo wange, mbu simanyi Yesu mwami wange. Ebintu ebyo byonna ababyogera babyogera mu butamanya bukulu bw'omuntu gwe twogerako. Abalowooza nti nojja musisinkana bw'omulaba simanyi otandika ebyokubeera nga bino by'olaba yimbanga nti tubonga naawe. Ezo zonna njogera z'abantu abali mu nsi eyabula edda. Yokaana bwe yamula jukisa ky'okubikula kiraga Yesu mu kitiibwa kye ng'agulumiziddwa. Endagaano enkadde era nga kujja kwe, enjiri ennya zikulaga ng'ambadde omubiri, bikola tume neeranga neeyolesa enjiri ye, amabalwa ne goolesa okunnyonnyola kwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubikulwa neekulaga ng'agulumiziddwa ng'ali mu bbanga wa kitiibwa nnyonyi ddala, nga bw'omulabako bo bati bw'aba takukomyeko bukomi. Ebyatuuka ku Yokaana bye bijja otuuka, bisobola otuuka ku bantu abangi singa baba mulabyeko. Bayibuli gamba n'abeerera ddala ng'omufu, kubanga mu kitabo bw'aba awandiika Yokaana mu njiri ye alaga ebintu eby'enjawulo nga yeeraga nti ye yali oyo agambibwa nti Yesu yamwagala nnyo. Singa oba otunuulidde ebitundu bya mirundi ng'etaano Yokaana ng'ayogerako ng'agamba omuyigirizwa Yesu gwe yagala ennyo. Bw'otunya Yokaana essula 13 onyo 21 paka 23 lulaga nga Yokaana agamba nti ye yali omuyigirizwa Yesu gwe yagala nnyo, ng'era yeebaka ne mu kifuba kye. Waawe wali n'obwangu obulala. Abantu leero abasinga boogera nga bagamba nti tokoma kwoyo yakufukibwako amafuta, osembiri otyo yafukibwako amafuta. Tulaba Yokaana mu ssuula 13 onyo 21 paka 23 nga yeebase ne mu kifuba kya Kristo, nga yeebakidde ddala kwoyo ensulo ey'amafuta, nga yeebakidde ddala mu kifuba ky'oyo agabira abalala amaanyi ago. So kyenjaga tutegeere nti tosobola kuweereza bantu b'okyawa, oweereza abantu b'oyagala. Era singa oba weetegereza ebyawandiikibwa, Yesu yali ayita abayigirizwa be. Bayibuli etulaga mu Maka essula ey'okusatu onyiriri olw'12 paka olw'14. Bayibuli gamba nti n'alonda 12 babeere naye olwo alyoke abatume. Teyabalonda kubeera ng'abeewala, yabalonda kubeera nabo. Era ndowooza tulaba mu kijjulo ekyo Yesu kyasembayo okuba n'abaweereza be, Yokaana ng'alina n'emirembe egyebaka mu kifuba ekya Kristo Yesu. Bano bagamba nti tokoma kwoyo njogera nkyamu, kubanga ate era ekigambo ekiyafukibwako amafuta kyali kigambo ekyakozesebwanga ennyo mu Babebulaniya, si mu bannamawanga. Newankubadde mu ndagaano yaffe empya Bayibuli etugamba nti ffenna Abakristaayo twafukibwako amafuta. Bakolinso 2:1 paka 22, Yokaana ekisooka 2:2, Yokaana ekisooka 2:7, ne Befeso 1:13, Yokaana ekisooka 4:13, naye enyweza ensonga y'emu nnyo nnyini ddala. Ensonga ey'okubiri era Bayibuli etulaga mu Yokaana 19:26, mu Yokaana 2 olusooka paka olwokubiri, Yokaana 2:1 n'olw'omusanvu, byonna binyweza nga biraga nti Yokaana yeewandikako ng'agamba nti ye yali omuyigirizwa Yesu gwe yali ayagala. Esinga okwewuunyisa nti tebirabikira mu njiri endala ziri 3, wabula birabikira mu kimu ye. Mu ngeri emu bwe tusobola okugamba nti waliwako ensusu Yokaana kyalina kuba nnebe mu ngeri ye ey'okutegeera Kristo. Yamulaba nga mukwano gwe, yamulaba nga ye mulokozi we, n'amulabira ddala nga owooluganda gwasobola okubeera ng'aliraanye akadde konna. So Kristo tumulaba mu kitiibwa kye ekyokuba ng'agulumiziddwa, era nga bw'aba takomyeko bukomi ku omuntu yenna ekyatuuka ku Yokaana kisobola okutuuka ku oyo. So Bayibuli era ennyonnyola ano n'eraga, but he laid his right hand on me, saying, fear not. Bw'atyo Mukama waffe bw'ali. Bonna abamusinkana bwe baagwanga mu maaso ge yabagamba nga muveewo, golokoke. Ky'otalaba leero omuntu agamba nti kwata amaanyi ag'omutukuvu, funa amaanyi ag'omutukuvu. Kati oli bali mu kugweri balina abababaka. So bw'obanga omutukuvu yadiringa nawe, kubawo omutwe wansi, kubawo omubiri, tutegeera nti omutukuvu yalikola ki? Yali okukomako oba yali okukwatako. Naye buli omu eyagwanga mu maaso ge yamugamba nga agolokoka. Ekintu ekimu kye tulaba ku bulamu bwa Sawulo singa oba otunuulidde Bikola Batume essuula ey'omwenda bwasensikana Mukama waffe Yesu Kristo. So ebintu ebyo bikulu nnyo byategeera, tuve mu malala n'okweraga kw'abantu abakozesa obusamize nga babuyita omwoyo omutukuvu. Jjukira Bayibuli etulabula mu Bakolinso 2 essuula 11 olunyiriri olw'okuna
tuwaliwo abantu abayisanga era kaakano nga abakolinso bwe baali nga basembeza Yesu omulala, basembeza omwoyo omulala, nga basembeza n'enjiri endala. Ebyo byakuyiga. Bayibuli egamba I am the first and the last. Kati n'amweragira ddala n'amugamba nze ntandikwa ate nze nkomerero. N'amugamba nti nali nfudde naye kaakano ndi mulamu, tagenda kuddamu kufa. Atalokose ng'akkiriza nti Kristo yekka ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, zimusanze teriyo ssaddaaka ndala nga Baluumi ssuula 6 onyolwa 9 bw'enyweza ddala, nga Baebbulaniya 9:24 paka 27 bweyogera ddala. Teriyo ssaddaaka ndala ssebo bannya bampuliza atalokokanga. Weeyagale nnyo nga ofaayo okugondera okuba ng'ogoberera Kristo Yesu, okubeera ng'akuwa obulamu obutagwa, okuba nga tagenda kuddamu. Empeera y'ekibi kwe kufa. Yesu yeetika ekibonyobonyo kyaffe eky'ekibi omulundi gumu. Abo bonna abalisangibwa nga bakkiriza mu makubo amala ne batakkiriza Kristo yekka nga ly'ekkubo eri kitaffe, baakubula emirembe n'emirembe. Bayibuli egamba forevermore I have the keys of death and Hades. Nina ekisumuluzo eky'okufa n'amagombe. Asobola okutta ate era asobola osindika omuntu mu geyeena. Ebyo byonna tebimwinaako mumanyi. 19 Write therefore the things that you have seen. Wandiika ebyo by'olabye. Ndowooza kululya okuddiŋŋana. Towandiika ky'otalabye. Tobuulya Bayibuli kyetayogera. Nyweza ekyo Bayibuli kyeyogera. Those are and those that are to take place. Ebyo ebiriwo n'ebyo bigenda okubeera nga bikola ki? Bibeerawo. So ebimu ku biri mu kitabo kino bigenda kubeera nga kino kyekisooka, kino kyekiddako kye tuyita unfolding. Ekisooka nga bw'olaba nti 2 egoberera 1 era 3 egoberera 2 era 4 egoberera 3 era 5 egoberera 4 bwe bato nga bw'onalaba nti A egoberera B, then olaba nti cha egoberera B, then D negoberera cha, bwe bityo nga waliwo embeera bwetyo. Bayibuli egenda maaso n'egamba mu Lwa 20 and as for the mystery of the 7 stars, nti eri ekyama eky'emmunyenye 7 ezo ze walabye mu mukono gwange ogwa ddyo, ezwala mukono gwange ogwa ddyo. Bayibuli egenda maaso n'egamba and the 7 golden wamu ate era n'ettabaaza ey'obulimi 7 byewalabye. The 7 stars ezo ze walabye ng'emmunyenye 7 be bamalayika 7 ab'amakanisa gonna, era eyo gyolabye ng'ettabaaza ya bulimi 7 ekiikirira amakanisa gonna. Sobola kubeera nga nsukka wano, wabula nkakasiza ddala nti oyambiddwa nnyo bwe tutambudde olugendo olwo mpola mpola, lunyiriri ku lunyiriri. So njagala okusaba okuba nga weekuumira mu ssomo lino. Njagala okusaba ogenda mu maaso n'okuba nga ofaayo nnyo eri ebitundu ebirala. Kati so tugenda kuba nga tuyingira mu makanisa 7 nga tunnyonnyola kanisa ku kanisa. Ssebo bannyabo obubaka buno bw'obufuna baaka abalala bw'obukwasa, baaka abalala bw'obwagaliza, ate naawe nyiikira okuba nga okola ki? Obuwuliriza, ng'ate bw'oba oyiga yigamu naffe nga weeyambisa Bayibuli yo. Oli wa mukisa.